sino okero yekayeka nenga okero teyakola apiru lwaki temakola apiru so kola apiru nagamba bane bangereze ku kibonerezo wakati abakalaba automatic kabanza kuvaawo kasajole emyaka 3 automatic akatabanya kabanza kuvaawo yasobola kola apiru nagamba naye mboneredde mbozi eyokero era nga ebigenda maaso mu ggwanga tu Uganda sio na yebuuza kiyokero yattibwa oba tannatibwa ndine muganda wo Pio ono mwamuwulirako ko na mukyazaako ng'emisango gikyagenda mu maaso wali eggaba mu community era byayogera abasinga bangi mwamugobereranga episode zaweranga 2 nonako leero ngambika munoonyeeko tuwayemuko atuwulire ki ekiriwo bonga ab'enganda ba family ddala ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwokero yattibwa oba nedda bw'aba yattibwa ali ludda bw'aba teyattibwa ali ludda wa ebibuuzo bino njagala abiddemu era ng'enkola ye tatera kubeera mu maaso ga kamera olwa safety ne privacy ye bwatu byasalawo otherwise nkwaniriza ku Focus TV abali ku Blon Media nga bina osinzira okubanga otwala okukola kyamaanyi nnyo nze adde Buba Force Economiyanja okubanga nkwereza nagamba sebo obulamu bugamba ki obulamu si bubi kama Katonda akyakuuma twakoma okusinkana muganda Okero nga bamusalidde esebo ogwa kalabba okuva kuolwo siddangamu kufuna mukisa kukufuna wabula ngenze nenolabawo nga obudde bugenze one bagamba mu mateeka otwala ennaku 14 bakusalidde okola appeal tetwakiraba era tetwawulira wantu wonna nga tugamba ku kigenda mu maaso ku saidi y'Okero gwe nga muganda we ndaba otusigire ku kifaananyi omulabi waffe amanye current situation eriwo Okero mutte oba simutte bwaba simutte kikyaliko era aliwa mwenga mu abafamire oba ntandikira luddawe kuba ebibuuzo bingi byombuuziza naye kisookera ddala Okero gyali atemya bukofu naye kiri eruzira kinyamiza bunkenke kiri eruzira era tukiiranga awo nokera noyagaliza munne kumera ruzira biralamuko wagenzeko eruzira nagenda eruzira kyekiri eruzira nawe nasemba kukola nagamba ngenda kukolako follow up wa muganda wange kyekiri eruzira ruzira yenyamiza bukisuubira sino Okero yekayeka nenga Okero teyakola apiru lwaki temakola apiru anti omusibe aba n'eddembe lye tekimukakatako kola apiru yenga y'omuntu yagaana okukola apiru bannamateeka ebo baali bagamba ki kwekyo ekyapiru ate munnamateeka mu mateeka kira nti yakwa for aid ekigenda mu maaso yenga Okero yagaana yagamba baki amateeka yasalawo okusala bwe gatyo that's why tubulaba teyetondera na public teyetondera na Uganda yes oyogedde ku butetunda olunaku lwe bamukolera judgment ye omulamuzi nzijukira omugamba yetondere bannansi tujjukira omusango Okero si gwa bulijjo n'ebyagulimu tebyali bya bulijjo ennaku ezimu twakirabako enkuba gye yava gyevudde from anywhere nebambulawo butenti twabako drone ngera okutta bannamuwulire oyo wa PLU is it PLU PLTV like something that musiko Okero twali gwa bulijjo gwalimu ebintu ebikusike muna Uganda olwokuba twali excitement bamutte betutagenderera olwo tutawa nnyo maaso na kugenderera walimu obubadi bungi n'omusango nyininyini lwe gwagwawo
gwalimu ebyebuzibwa bingi birumira poliisi okwangu okutuuka ku siini staff okweka omutemu kwa staff yamukweka kubudde buli tumwita mutemu kuba bagumusalira era sinamuteka yembamenye omwita omutemu staff yakweka omutemu nga batuuze gamba omuntu weeko tumukoleko mu justice nga staff nekweka omutemu poliisi okwangu okutuuka footage okubula ng'otuuse ku siini lutuze bazitulaga yamuuvinganga nozalwa ku siini ezibula ebintu ebyo lwakuba Bannayuganda tebabiwa budde kubyetegereza Munnayuganda ya excitement omulamuzi yasala yawa judgment bo Bannayuganda bakwakuba enduulu ne waliwo ebintu byebatafuubinga bulungi kibagamba nti paying attention to details butereevu so Okello naye bano abadde babongeesa eŋŋambo yayitamu bamulabye ku nnyonyi simanyi biki the story sintuufu biki ebyo byobadde otugamba ebyenkukunala ebyali mu musango gwe era lwaki byali bwe bityo kiki waliwo logic oba waliwo amaanyi agasukka ku ga bulijjo agagulimu era ebintu byali mu logic w'amaanyi nnyo kozi omusango gwava mawulire gulinga ogwaviibwako ekyalaba eministry omu yonnange kukubako okyalaba yene ku mirundi gyamu waliwo agwogerako ku TikTok ku Facebook ku YouTube biki nze nkulayire so ya leero nakola kisoboka naye nze mbadde nsobola okusaba Munnayuganda emiliyoni zange 2 Okello ne bamuta n'ayita mu kibuga awo nga taddeko just topi asobola kuyita ku nkuyanja n'enkuyanja Bannayuganda nga teri amutegedde olwokuba media yabuvaako TV, radio, social media byonna byabivaako eri asobola mu kibuga bulungi nnyo nawo nga waminako obusuubu bungi n'obutyayi najja mu kaduuka ako oba supermarket yo nagula ekintu n'omunoza ne balance we natamba nagenda natonda omunyinza nakigamba kyonna ebyo gwe bata Munnayuganda omutuufu kwegamba waliwo obubadi bungi obukolebwa ne muwugusibwa ne mubivaako nnyo oyogedde ku byenkunala byetutawa attention ng'abagoberezi kiki ekyayinza okuba nga kibireetera okuba bwe biti kirimu abaaloopa abali mabega w'omusango guno mwenga famire mulina kye mwakola what was it famire tena kye yakola baffe twagala mazima twagala na bwino okuva mu famire tena kye yakola naye musango guyinza kuba gwaliko ebigendererwa byagwo kuba azipanawe n'essomero likyali lisibe dekeya n'essomero eddala gye batattira baana olwoko lyali erya muntu omu gakyali masibe gonna tujjukire essomero erimu tyali crime scene kyo kyalisibisa nga mwalimu muyinza oba mwalimu n'omupango omulala naye kisoboka kyola nkugambye footage baki batuuka ku ssomero yabula ate ng'omuntu musobodde okumukapucalinga okuva eri Ntinda tereevu n'ayita mayiro na mayiro n'ayita mu kibuga wakati kamera nga zimutambulirako naye yatuuka ku crime scene ebyabuyo n'ebibula ne tutuuka ku ssaawa esembayo wali we yakolera ekikolwa emmotoka ne bakulaga yagipaakinga somewhere nagenda nakulagadde wanu yasooka okugendako ng'asoma embeera yaddira ku booda naye babikulaga n'essera ya action yonna ebula
waliwo ekikusi ekiri waawo eiza Anokero naye mupango yalimu abagamba ffe tugenda kukozesa biki time erituuka awa ne bamuta awa neyeberera ebisira ne nga ali mu good life kozi zeba first day bamunyima nenzayo ogwokubiri nde negene enfuna eziwera zibagenda okulaba nga nfuusa kayinja mu ngatto obetawuddeko nnyo ne bamunako eddakiika 3-4 kale mu mbeera nnungi noge yagezeemukko anoko nyiranyirira kiki ekituufu ekiriwo ye kyagamba oba kikituufu nga kati nga gwe abadde agoberera ennyo what is the next tali willing kukola apiiro nebyasimbako essa teyatta teyatta yali first ogenda mu kaseera ako siini naye nga teyatta nange byansoberera kwagamba yali first ogenda ku siini era nga yewulizanga bamuwa kugenda ku siini naye teyatta nakati era kyagamba teyatta then munauganda ayinza okwagala okumanya ennaku ziri zaggwayo ezaweebwa I guess it was 14 days mu mateeka okola appeal teyawa appeal ayinza kubuuza kyekiddako then teyakola appeal ennaku nezamwetalirirako ko tufunewo engeri gyetukuyambamuko nanyikolannyiko ne muzeeyi we tufune engeri gyetukuyambamuko n'agamba siri bingera kukola appeal ndi mumativu n'ekyo kooti kyeyasazebwa nga kirina okukolebwa Katonda yasinga okumanya kati teyakola appeal tujjukire akalabba kava wano e Uganda tulina kalabba olwo twagala okukatuukiriza president yana okusayininga etteeka omukono okutta president abadde mu keetalo eno okulayira eno okulonda kabineti eno simanyi ebbula simanyi eno budget simanyi biki omusolo muyinza okera ebbanga ligenda by elections kalangala biki ebimuba ku gavumenti biyitirivu kati yokera ali mu kusikira buli kyafuirira kano tujikewe ebbanga tererwa tugendedde kati nne mu myezi kukyanga bibaawo kozi amateeka gagamba ki ku ekyo singa z'ennaku 14 zaayitako emyaka 3 amateeka gye gagamba emyaka 3 esinga giggwako awo nga tattiddwa asobola okukola apiiru okay eiza ne bamusiba life imprisonment nga nakola apiiru naga muli mukuntu kyalinga obwongo bwange musango ne gudda ekifunezo ekikendeera ekifunezo ekikendeera nga tumazeeyo emyaka 3 singa giba giweddeyo asobola okugamba nti bannaaye mboneredde ekimala mboneredde obwongo bwange muli butakyolinga pansobola esawa yonna okunzita temunanzita ebbanga liweddeyo so okukola apiiru nagamba bangereze ku kibonerezo wakati akalaba automatic kabanza okuvaawo kasajjoola emyaka 3 automatically akatabanya kabanza okuvaawo yasobola okukola apiiru nagamba naye mboneredde fo kyokunsiba life imprisonment judge ankeneze ku kibonerezo nebadda mukuuza kitegeeza wegiba giwezzeko emyaka 3 president asobola n'omusonyiwa olw'enneeyisaaye president asobola okumusonyiwa ziri ezawe obudde buno president yaliko yes asobola omusonyiwa kusobola okukyanga muhoozi oba yaliko oba Kyagulanyi yaliko
I believe that balindidde Entebbe wano Uganda kifa menya abantu basatu Kyagulanyi n'agamba okero musonyiye nga azze mu buyinza n'agenda wabweru muhozi n'agamba oba omuntu akulira amakomera ago n'agamba olwesinzira omwana neeyisa Oweekitiibwa Pulezidenti tusaba ono omwana asibwe emyaka 10 negimusibiddwa bwegiri nekirabako ko waliwo gayi wano gwe basonyiwa bana batta omuntu wano ku by'emmotoka wali ku Pine mabegako awo erinnya linvudde mbongo naye Pulezidenti yamusonyiwa Sebuufu bamusonyiwa era kati alya butaala kitegeeza nti wegibita emyaka 3 ripooti neva mu prison ngeraga nti omuntu ono abadde yeeyisa bulungi okero tuyinza omulaba nga alya butaala mu maaso awo jjukira okero omusajja ali poole era nze newunya n'okwewuunya okubanga yatta kwaye omusango wetugamba siyanza mudifendinga muti yatta kubanga yatta naye okero yo omuntu wakwatanga nonojja n'omulinnyako n'otambula n'ogenda kale oli ku Focus TV wamu ne abali ku Ebron Media. Thank you so much mwenye okubanga mutulaba. Opio. Nsaba omulabi waffe nga tuwumbawumba. Emwenga family. Treatment y'omukulu ono mugikoze mutya mukola mutya okulaba nga obulamu bwe bulamu newankubadde ali ku kibonerezo oba newankubadde esaawa zino ali mu kaguli alina ayisibwa atya mu mbeera y'obulamu bwe naddala ku medication treatment mu mateeka era kino njala kyobuli bannayuganda omusajja newa mugaga bifeekeera ng'ali mu mikono gya gavumenti nga musibe gavumenti yebeemuvunaanyizibwako mwenga famire mwe okujjukiza bategeeza kola follow up nti bannanga omuntu waffe ne treatment gavumenti yebeevunaanyizibwako okuleka nga kigenze nnyo to extent omuntu yeetaaga okufulumya eggwanga kyofulabira abasibe muwira nnyo abasinga balaajanira laki bano ab'ebyobufuzi kati nga Lord Mayor Erias Lukwago ali ku treatment ne asobola n'okuzirika ne bamuddusa emulago ne bamukolako nga ali ku mpingo ekutta omukono n'ekitanda n'omusikale wali eri abanga property ya gavumenti obudde obwo era singa abuzibwawo mu abantu mubanja gavumenti n'omukulu w'ekkomera asobola obetebya era asobola so saawa zino kitegeeza ye nga ye gavumenti ne prison bebavunaanyizibwako okubeera akulaba nga treatment ze zonna wazira ekirala ekyenjawulo jjukira omusango gw'okukera ogwagenda nnyo mu mawulire obulwadde obutera okubako n'organization wali organization yavaayo emukwatirako ebintu ebimu neera biyita mitendera gya gavumenti signing wano signing agenda mu office signing agenda mu government signing organization zino eza Skosero zino za HIV zino za gundi neera biyita mitendera wano ogenda wagundi nakusigning n'ogenda wagundi nakusigning n'ogenda wagundi nakusigning kusobola okutuuka mu kkomera twawulirako ku butuuze bwe yalina mu America era mutuuze wa America n'ebino ebyano temufunangayoko feedback yenna ava America kuwoolera tewali kubanga yo omukulu teyeekubira nduulu ku embase yaabwe teyeekubira nduulu so yasalawo ye ekijja kyonna kijje alina dual citizens eya Uganda n'eya America kati bali tebategeerezaako naye nga tuze especially mbasajja abazungu abo tebakolera nnyo ku biniyase nyokodde omuliro obusango wali mu mawulire baba beetagawo evidence like mu gavumenti entulugunya ogenda okulugunya etya balina okuba n'obujulizi si byakwogera bwogezi
So ezo ensi tezigenda mu tolimbalimba bino kwako evidence. So Omunnayuganda abadde yayagala okubeera nga maybe amanya update eriwo kwokera ekitufu akyaliyo musibe. Ekyokubiri akalabba tebanaba musa tebanamuwa president anabateeka ku mukono okakasa nti ddala omusajja atibwe. Wamanyako ko singa abamaze ateekako omukono nzitibwa ki? Eyinza okuba nga eri applicable. Katugeze president amaze okugamba okay, Okero go die genda kalabba amaze okulukuunya. Kalabba nzita kika kyezi ebintu ebyo tebifuluma matana nsikyusibwa kuttibwa. Kwa wobifulumiza omuntu oba oyongera muto kyalinga bwongo obwe amateeka tegakkiriza bifulumya. Bina kufuluma nga gavumenti oba president amaze kuteekako omukono. N'ekirala ekirigenda okuva ku katinyo ku mulamwa era ngenda kusaba okansa okasalemu katambuleko abakatemamu abatemamu bateme kana akantu. Bannayuganda bakubira omulango ogutakungula. Oyo yenna ali gyali nga abulwako omuntu we nga tumanyi gyali mufunewoko obudde mugendeko makomera. Abantu bali makomera omwo nga basibiddwa obwemage nga basubiddwa olw'emisango naye nga talina namba ya simu gy'amanyi. Bamukwata nga talina simu oba esimu nga teriiko muliro nga talina accent yonna yonna etuwa ku bantu be. Bali eyo luzira bali si luzira yokka makomera agamani naago. Bannayuganda mufise wona omuntu yakubulwako tomanyi gyali mufise okutaye mugendeko mumakomera ago munoonyeeko ko. Olina atuuka eringa bano ate bagamba nti oba manya muganda wange manya yavaako ko waya kazoole abo bali ababatabika ati butabika. Niye omuntu obuliddwako omuntu omaze emyaka n'emyaka tomulaba bamugezeko mugendeko mumakomera munoonyeeko ko. Kuba abantu gye bali eyo nga jasa n'omusango teguliko witness ninga yeeta muntu alina mweyimirira mu kooti ninga talina accent etuwa ku bantu be. Oli bamusanze mu kikwekweto oba like mu justice police najja neyoolaawa naye bayoola ne mutuuka mu kkomera. Bannayuganda bakubidde omulango ogutakungula. Bw'oba onoonyeza omuntu tomuwuliza tomanyi gyali otuse mu ggwanika taliiyo mugendeko mu makomera kuba abantu bangi bavundirayo eyo ate nga abamu ku bo nga balanga bwemage kwanze kati kyankwata kukonenta okugenda ku makomera. Okwongera okulaba ebintu engeri gye bitambulamu. So